Wano wetulaga tugenda kufa. Omusajja yakyogera Lord Mayor nti wano wetulaga tugenda kufa. Message za kuchitinga kwa bawa Flavia Tumisiime amanyikiddwa nga Kabula Andrew. Simanyi oba ennyani pronounce nze bulungi katuja agenda ko nayo erya Andrew. Flavia Tumisiime fenna tumumanyi kwegamba she's a public figure kubanga akoze ku TV, NTV, akoze ku radio. Flavia Tumisiime fenna tumumanyi ne Epasi yayimba kakayimba ke bayita Flavia. By that time abantu bali bagamba mbu Epasi yegomba Flavia Tumisiime yensonga akola mwaka yamukoyelera akayimba ke bayita Flavia nakayimba ka Mariana simanya Mariana waliwo engeje kalinkinga muko ngenye lya Flavia lyagala okubeera nga liyingiramu awo ku bistory byalimu simanya lwaki Epasi yakola akayimba nebe byonna biri bumbu naye akayimba ko ka Flavia ka Epasi ke kasinga okubeera nga kiwanika otutegeza feeling za Epasi towards Flavia Tumisiime. However abantu abayinza olowooza mbu just yayimba buyimbi kulinnya abantu ne badulatinga Flavia Tumisiime engeri gyali ye mu limelight oba engeri gyali public figure naye olunaku olwaleero eyo sije tuli message za linkinze screenshots za linkinze tetumanyi exactly screenshots zine zavuddewa. Flavia Tumisiime yagudde mu messages za bawe nazi screenshotting nesobola okubeera nga zilinkinga oba omuwala agambye okola ku French embassy omu ku ba staff ye yazilinkinze ono bawa Flavia Tumisiime gwe yakitinze naye oba gwe yakoze naye obwenzi kati ngena belanga nkakwanjula mu butongole amanye edobozi bamutemu SMX representing straight out SMX media ane tubane updates buli lunaku buli sawa story wegira wetugikolera nenge kisinga okubeera ekikulu wano ku SMX media mbu story waffe obera bumpimpi ate nga tuzi convertinga data wale mekubeera nga agenda mungi sawa mikankusabo subscribing wano ku SMX media toja kubeera missing updates season nazonna munnange screenshots nga zijja screenshots zinene mukubeera nga zijja kyolina okubeera ng'omanya nti sawa yonna okuva kati sawa yonna kino kijja wano ku SMX media nawe atana kweyangu subscribing tugenda laba bu video Byobusegu okusinzira ku screenshots zino zetulina ziraga mbu mulimu already bataginze kwangu manyi screenshot zo ziba screenshot neziraga mulimu ko ka video kabadde ka seconds nga 14 n'obufaananyi obulala kwegamba yeso obufaananyi obwo bwe mutegedde omukyala bwe yasindikiranga bawa Flavia Tumisiime ategerekese ko erya Andrew kati nga wenkugambe kanu katandika butandisi mu screenshot ziraga banino bedatinga nga nawo womanyi omuntu ng'okwana omuntu mu screenshot nera ziraga mu bamanyi okwewaako tebalina time eri specific engeri ono gyali mufumbo ate kigambibwa mbu n'omukyala gwayenda naye ono bawa Flavia Tumisiime omukyala gwayenda naye mufumbo ate mbuye mufumbo eri pastor kwegamba olabye omufumbo n'omufumbo bani mubeera nga bakola obwenzi ekyo woosiwe tuli nkyabongera maaso details mukuna eno bu video oba screenshots ziraga mulimu ko bu video n'ebifaananyi ebyomulembe mu aba SMX media subscribers bye mutelo okunsaba bali be mutelo okwagala omanyi mwaganye ebyononese screenshots zineno ziraga mbamanyi okwefunyayo ka time kaabwe kali eri ke mutegedde lwakuba kano ka time tekabera ka programming oba tunagira ati oba tusuleyo ekiro nedda oba lanchi ono wasindikira muneka message onekanye ne kamuyingira nga mugamba nzije atisfo akama ngwawo ngono avuga ngajja ono wagira wati banange nati omanyi mukyala wange munange ng'otuyitako bintu webityo jangu lero enkya gyendi ku apartment mpitireyo ng'oyitirayo bwe bityo bibiri kati abantu kye basinza okubeera nga balinda bwe bu video n'ebifaananyi bataginze mu screenshots ezo zetwalabye dirwe bifuluma wano kwa SMX media ngenda bera vigilant engeri otaje nakalu kwanjulira however by the way ne chestayinza okubeera nga nerabira Shiba Kalungi avuddeyo ate ye agambye abantu mulekerawo okupinpoingayo Flavia Tumisiime nga temumanyi nsonga lwaki simanya biki n'ebisigadde n'ebigenda mu maaso Shiba Kalungi avuddeyo okubeera nga awolereza omukyala munne kubanga she's a woman of integrity ono omukyala yasoma she's a journalist akoze omulimu aba she's a public figure kwegamba buli kimu akikoze siye mukyala goyinza okukera ku matino oyisaamu amaaso kati ye Shiba Kalungi kimunyiiza nnyo okulaba ate nga Flavia Tumisiime gwe mukulembeza nnyo mu nsonga eno ey'okubeera nti nerabbawo yamukiitinzeeko manya abantu bagamba mbu olagwe naye n'agamba olaba omusajja ayenda ku Flavia Tumisiime kwangambi Flavia Tumisiime gamazima yanyiira mukyala agumidde buli kimu naye gwe kyogenda okukola kisimpa okubeera nga ebifaananyi binaafulumira ne buvidiyo bunaafulumira obigetinga oba obifunako ogenda beera nga osubscribing wano ku SMX media tojja kubeera mu missing updates naddala mu entertainment industry neno story yakadeveloping oba yakagwawo ngenda beera nga njikuwa mu full olunaku
olwencha then n'ebifaananyi oba video binaba bifulumye ngenda making sure mba at least nfuna engeri yonna gye mbikusharingira kwano kwa SMX Media naddala gwe yasubscribinga gw'obeera okola kya 10 that means ogenda beera obifuna direct amanya n'eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media I sign out.